Mulungi ampuliriza era omwezi guno mupya njagala kutegeeza nti nagwo tukyali butereevu mu lutalo olugenda maaso mu kyondo kya Buwarabu era nga njagala okutegeeza nti ne bwe lukeeredde olwaleero nga nnya obunkenke tebunnakya wakati w'amawanga abiri oba kale gamba asatu n'ekyondo kya Buwarabu kyonna okutwaliza awamu bweyongezi nga bwe bukeeredde olwaleero eggwanga erya Iran lirangiridde nga bwe lifunye okuddibwamu okuva munda mu ggwanga erya Amerika mu bukulembeze bwa Donald Trump. Bano babazzeemu ne babaanukula ebyo bye baasabye ku nkomerero ya wiiki eyo gye twakubye olukumu mutwe. Njagala kutegeeza nti minisitule ey'ensonga z'amawanga amalala munda mu ggwanga erya Iran erangiridde nti efunye ebbaluwa okuva ewa Donald Trump naye nga si nnungi kubanga bye baasabye byonna kyenkana. Njagala kukutegeeza nti Donald Trump ne gavumenti ye baabisudde mu kasero ne bamala babaanukula nti tebijja kusoboka waakiri banune ku vvu ebinaddirira babirinde bwe baba nga bagaanidde ddala okuteesa nga bwe baali basazeewo ekyali kiteeseddwako ng'omwezi ogwokuna gutaatika. Ampuliriza eggwanga erya Iran mu wiikendi bwe yabadde eyingira awo nga tumalako wiiki eri ewedde baakulukuunyiza ekiwandiiko nga kirimu ensonga 14 eggwanga erya Iran ze zaabadde lyesibyeko nti olutalo kwe lunaasinziira okuggwa. Mu nsonga ezo mwabaddemu era okukalambira okugaanira ddala okuteesa ku nsonga za nyukiriya ng'ate era ensonga endala ziragira eggwanga erya Amerika lijje envumbo ez'ebyenfuna ku ggwanga erya Iran. Era Iran y'emu yabadde eragira Amerika ejja emiziziko gyonna gyetadde ku gayanja n'emyalo egidda ku buvunaanyizibwa bw'eggwanga lino erya Iran. N'ensonga endala kamaala 14 naye ng'okusingira ddala zaabadde ezo kyokka nga banabaga nti mu nnaku 3 olutalo lubenga luwedde. Ekyamazima okufaanana n'ebiwandiiko ebirala bingi ebikoleddwa eggwanga lino erya Iran kubanga guno si gwe mulundi ogwasoose. Onajjukira wabaddewo awo ensonga 10 Iran ze yawa ate era waliwo ensonga ze yawadde awo emabegako. Kakati guno gwadde mulundi mulala nga Iran ewaayo gye bayita proposal yayo peace proposal eri eggwanga erya Amerika. Naye okufaanana n'ensonga ezizisazibwamu bulijjo ne ku mulundi guno okusinziira ku ggwanga erya Iran lyogedde mu kiwandiiko kye bafulumizza nga bakkiriza nti ebbaluwa gye baawaddeyo nga bayita mu mutabaganya Pakistan era Donald Trump n'abasajja be bagizzeemu nga bawakanya ne bagamba nti ekyo kikafuuwe waakiri Amerika okudda ku bbeere lya nnyina naye tasobola kukkiriza bino Iran bye yasaze araamu aramayini. Waakiri Trump okwebuuka naye tagenda kukkiriza ebyo eby'ekijega. Ampuliriza omulungi njagala kukutegeeza nti mu butongole eggwanga obagambira ddala nti gavumenti y'eggwanga erya Amerika tennaba kulangirira ku nsonga zikwata ku kiwandiiko kino. Naye bano ab'e Iran bo be boogedde nti bakifunye ng'era kiyitira mu mutabaganya Pakistan. Jjukira bo baakiwadde Pakistan n'akitwalira Amerika. Amerika mu kuddamu era newandiika ng'ekwasa Pakistan. Kakati mu nteekateeka eyo wabadde tewannavaayo kiwandiika Amerika kyeraga nti mazima ddala egaanye bye baagambye wabula bano bo bennyini be babyeyogeredde. Kyokka olunaku era olwajjo mu wiikendi muno mwennyini no ku lwa Sande musajja mukulu yayogedde Donald Trump n'ategeeza nti ekituufu kiri nti batuuse we bakoma. Bwe kuba kubimba babimbye ne bakoma we bakoma. Kakati ekiseera kya kwetereeza era n'agamba nti ezimu ku nsonga ezikyalaalidde gamba ng'amaato agawagamidde ku Strait of Hormuz akagolomola akaafuuka kandibasse ensonga yennyini ey'olutalo bagenda kugawerekera bulembwe bagasaze nga gayita mu Strait of Hormuz galyoke geeyongereyo mu mawanga gye galina okutwala ebyamaguzi byago. Kale ebigambo bino byonna bifaanana nga byakuyiikiriza era nakuddamu kulaga lutalo kubanga Donald Trump yawuliddwa nga nti singa wanaabaawo obuzibu bwonna
oba obulumbaganyi obunaakolebwa wakati mu kuwerekera amaato gano amangi agakandaaliridde awo ku Strait of Hormuz, awo nno we wagenda okuba emmanduso y'olutalo kafungulankete, kubanga Amerika tegenda kudda kwebakira mikono ng'omunafu omulekera obuliri. Kale bino byonna bikulaga nti ekituufu ne we tuyingiridde mu wiikendi twayingira tulowooza nti oba oli awo abasajja abakulu bano ababiri banaavaayo ne bateteebwa wamma ne babaako kye batuukako. Njagala kukubuulira ebigambo bikyali byakuwera nkolokooto nga muvumbuzi wa muwulu, kubanga buli luuyi luwera. Donald Trump tagambye bw'atyo yagenda kuwerekera, naye bino byonna abyogera wakati mu kusitula kw'ebyuma ebirabiseera mu wiikendi omwo, omuli amaato amalwanyi, omuli ennyonyi enneetisi ez'emigugu n'enneetisi z'abantu, omuli ennyonyi ezize zikubyeko obugule bw'abasirikale nga bujja eno mu kyondo kya Buwarabu, omuli ennyonyi engabi z'amafuta eri ennyonyi ennwanyi, ezo zonna zirabiddwako, ossa n'ebyombo ebiyingiddewo mu kyondo kya Buwarabu. Kakati buli ayogeza maanyi, kubanga Donald Trump bwe yayogedde ku bino n'agamba nti wano we wali emmanduso yennyini, amaato gano agakandaaliridde bannannyinigo bafiirwa binene era bingi singa gasigala awo. Ate era kyabulabe, kubanga kye kiviiriddeko ensi eno okugenda ku minkekeero, bwerinde bunkenke bwennyini mu byenfuna, anti ebyamaguzi ebyandibadde bitambuzibwa ne bigenda gye birina okutuuka ne bikozesebwa, ekyamazima byesibidde awo ne lufuukira ddala olutalo lwennyini. Olutalo ne luva mu lutalo olw'emmundu ne lugenda lutuuka mu lutalo nga lwa njala, ne lugenda lutuuka mu lutalo nga lwa mafuta, ne lugenda lutuuka mu lutalo nga lwa byetaago ebyetaagibwa, kubanga akagolomolo kano kasibe. Onajjukira gwe omulungi ampuliriza, akagolomolo kano kasibiddwa okuviira ddala olutalo lwe lwatandika eri ku ntandikwa. Abasajja ab'e Iran bakakutoka n'Amerika teyakoma okwo, bwe yalaba nabo bakutte we bakutte nega nti atakulekera tomulekera, naffe leka tubeeko kye tukola. Kakati kwe kukeetooloola nga bataddeko si nvumbo zokka wabula n'emisanvu egy'amagye n'ebyokulwanyisa eby'omuzinzi, aga nti kale bw'otantankuluma mu mbeera eyo. Kati ebyo byonna laga nti okutandika ne ku mmanda olwaleero Amerika egenda kuwerekera amaato ago gave mu kifo we gali oba mu bifo we gali, gwolekere eyo. Singa Iran enaaluleeta olwo nno ejja kumanya ekisibye omufu ebigere, eryoke eveemu ng'etenda nti Amerika si mmere matooke kulya, n'asirika amanya ekigere bakibikira kwa musana ne kyanyaaga okw'enkuba. Minisitule eya Iran ey'ensonga z'amawanga amalala bw'emaze okuloopa bino nga bwe bivudde munda mu ggwanga erya Amerika n'ebirala byonna bye boogereddeko, ekitongole oba bannamagye aba Iran Revolutionary Guard Corps nabo ne bavaayo ne bawera, ng'era bongereza ku bino. Bano bagambye nti ekituufu kiri nti Amerika kakati yeemanyi kyeriko, era yaddemba okusalawo obanga butabanguko bwereese oba okuddamu okwanukula mu nteekateeka entuufu kyeyina okwanukula okusinziira nga bwe baagisabye. Naye bwe kitaba ekyo yaddemba okulondawo olutalo, kyokka nga baba Revolutionary Guard Corps bakimanyi nti luno Amerika tejja kulusobola. Wabula Amerika esigaza eddembe lyayo okujja nga bw'eyagala, kubanga ne bano beeteefuteefu era bagaludde n'okukira ku nsanafu bwetega waggulu. Kakati omulungi ampuliriza, bano bagambye nti Amerika oba ejjejje, kyokka nga n'Amerika naye ejje ewera nti keenaatuuka banaagiwulira akagifaamu. Mu bufunze oyinza okugaa nti ne we tuyingiridde wiiki eno empya amawanga gombiriri gawera okulaba nti buli omu ajja kutuusa ku munno obulabe okusinga ne bwe yakikoze mu lulwanagano oba mu bulumbaganyi obwakoleddwa mu biseera bye tumaze okuva ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwokubiri. Ampuliriza, olutalo lutambulidde ddala ne lutaagulataagula nno ebintu bingi mu kyondo kya Buwarabu awo, mu Iran, mu Amerika, ate ne mu nsi yonna okutwaliza awamu. Kubanga njagala okutegeeza nti ogutaggwa guboolanya abataka. Olwaliwo bwe twogerera amawanga mu kyondo kya Buwarabu, enkolagana egenze emenyekamenyeka wakati w'amawanga agaasangibwa mu kyondo kya Buwarabu awo olutalo we lutandikidde. Mu ggwanga erya Iran, bannamagye aba Revolutionary Guard Corps
bongerera ddala okwetegeka wakati mu kukimanyira ddala nti tewakyaliwo kyakuzza kubanga okusinziira ku bitambula nga bigenda mu maaso njagala okutegeeza nti obubonero bwonna bulaga nti Amerika si neeteefuteefu kugenda mu nkola ey'obwaseruganda kugenda mu nkola ey'enteeseganya wabula amaanyi gagiwala kyokka nga ne bano bagigamba nti mazima ddala nabo beeteefuteefu era basanze eraba musajja mukulu Muhammad Jafar Assad omu ku bakungu ab'oku ntikko mu Military Central Command ey'eggwanga erya Iran agambye nti ekituufu ekijja kijje naye nabo bagaludde kubanga Amerika okusinziira bwe bagezezzaako okugikwata obulungi n'okugitegeeza ebirungi ebiyinza okuva mu nteeseganya erabika egaanye kyokka nabo tebalina kyakukola kale nno kabeeteekereteekere ekijja kijje kubanga weebali amyuka minisita ow'ensonga z'amawanga amalala munda mu ggwanga erya Iran ye musajja mukulu Kazem Garibabadi ono naye abaddeko baategeeza munda mu ggwanga erya Iran abakungu nti abange wano we tuli kakati kiri eri America the ball is in the United States court to choose the path of diplomacy or continuation with confrontation approach ana abaddaga nti kiri gyeri America obanga esalawo mirembe oba okusigala ng'ekyepampalika mu kulumba tujja kugikoosa kubanga kyerabye ekirabye ebbanga lyonna lyegezerezzaako ffe tetunnabasabako nti emmundu tugikooye bo bennyini be baatusaba emmundu ewummule naye bwe baba nga baakugiddamu naffe weetuli oyo minisita oba mumyuka wa minisita ow'ensonga z'amawanga amalala mu ggwanga erya Iran era minisita ono oba omumyuka wa minisita ow'ensonga z'amawanga amalala ano mwami Garibabadi ategeezezza nti yo Iran neeteefuteefu ku nsonga zombi eddembe esobola okulikwasaganya singa Amerika lyebezze nalyo kyokka ne bwe kunaaba kulwana beeteefuteefu n'okukirawo Amerika weebadde bamanyidde oba oli awo si we bali kakati balinze bw'ejja n'emirembe bajja kukwata na mirembe bw'ejja na mmundu olwo olulimi lwe basinga okutegeera we tuyingiridde wiiki eno nga newankubadde ng'olutalo lubindabinda okulaba bwe luyinza okubaawo oba bwe lugenda okubaawo munda mu ggwanga erya Iran wakati wa Amerika ne Iran yennyini njagala kutegeeza nti yo mu Amerika wakyaliyo okusika omuguwa okumanya obutuufu bw'amateeka engeri musajja mukulu Donald Trump n'abasajja b'abalwanyi be gye bakuttemu ensonga z'olutalo luno wiiki ewedde bwe yabadde eggwaako ennaku zaaweze 6 ez'olutalo kakati nga kino kiba kitegeeza okusinziira mu mateeka agamanyiddwa era agatambulizibwako eby'entalo munda mu ggwanga erya Amerika kiba kitegeeza nti gavumenti eno erwana musajja mukulu Donald Trump yandibadde ateekeddwa okuddayo n'abaako engeri gye yeebuuza oba n'asaba olukusa bamwongere addemu alwane oluvannyuma lw'okwoza olutabaalo olubaddewo mu nnaku 6 naye bino bigenza okutuukawo jjukira ekiseera kino tubadde mu ceasefire okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 8 Apuli oyo eyayise kakati kino okusinziira ku bataputa abataputira musajja mukulu Donald Trump bakitapuse nti ennaku 6 ezoogerwako mu mateeka ziba tezinnawera kubanga bwe zaali ziwera ennaku z'omwezi nga 8 olutalo ne lusirikamu ne bagenda mu kye bayita ceasefire ekitegeeza nti wano tebalina kuddayo kusaba lukusa okuddamu okutandika olutalo olujja oba okubaako bwe bakkirizibwa okwongerayo okukola omulimu guno bateekeddwa kutandikira we baakoma kuba ennaku zaali tezinnaba kuwera naye bino abataputa b'amateeka bagaa nti byappa ennaku 6 zeeyongerako ne zino eza ceasefire kubanga ceasefire naye ebadde mu lutalo era nga tubala nti ennaku zeezo 6 kati bino bye bikyaliko okusika omukuwa newankubadde ng'okwesunda n'okwepika wakati w'enjuyi ezirwanagana Donald Trump n'abasajja b'e Iran kugenda mu maaso naye waakiri yasisinkanyeemuko omuziziko kyokka ky'osuubira nti era nakyo kubanga abakiwagira gye bali abawagira Donald Trump munda mu ggwanga lino erya Amerika naddala mu Congress aba Republican Party nabo bakirinamu omukono baagala omusajja waabwe byakola bigendere ddala bulungi kale nno kijja kuggwa era obubonero bwonna obulaga
tikijja kuggwa olutalo lugende mu maaso we busingidde ddala. Ekituufu kiri nti ne we twayingirira mu wiikendi waliwo okulowooza nti olwokutaano kubanga musajja mukulu Donald Trump enteekateeka ze atera kuziggusa ku lunaku olwokutaano ne mu wiikendi okutwaliza awamu bw'oba ogenza ogoberera ebigambo nga bw'azze abikola Donald Trump ono. Naye ekimu ku ebyo oba oliawo ebikyasibye y'entaputa y'amateeka ebaddewo mu wiikendi n'ennaku ezo eziyise, oba oliawo y'ekyalemesezza obulumbaganyi buno obw'omujjirano Donald Trump bwe yandyagadde okuteeka ku basajja bano ab'e Iran nabo baasanze nga tebannaba kumutyamu n'akamu n'akatono. Kale nno ne wiiki eno tuyinza ogimalirako mu bunkenke obwo obw'okulindirira ekituufu ekinajja. Naye munda mu ggwanga erya Isirayiri njagala kutegeeza nti eyo nayo kikyali kibejjo, kubanga mu byawandiikiddwa mu proposal eri ey'ensonga 14 mwabaddemu okusirisa olutalo lusirikire ddala nga terusirika munda mu ggwanga erya Iran wokka, wabula ne banywanyi baabwe abalala abali ku minkekeero gy'obulumbaganyi bwa Isirayiri n'eggwanga erya Amerika. Kati mu ggwanga erya Lebanon onajjukira nti olutalo nayo lwaviira ddala ku luno olukyasiriseemu bwe lwesunda okudda. Abalebanooni bali mu kubonaabona ne gye buli olwaleero, so nga ate waliwo enteekateeka eya ceasefire eyateereddwawo. Kati ab'e Iran bagambye bino byonna ebyongera okubasunda okwagala okuggyawo ceasefire eno eyateekebwawo nga 8 Apuli, kubanga mu bimu ku bye baayagala kwe kusirisa olutalo wakati wa Isirayiri n'eggwanga erya Lebanooni, nga Isirayiri ekuba abasajja aba Hezbollah abasangibwa munda mu ggwanga erya Lebanooni. Ne wiikendi we tugiyitiddemu obulumbaganyi ku njuyi zombi, kubanga mu mbeera yatakulekera naawe tomulekera ennyanja ekuttoomera. Abasajja aba Hezbollah newankubadde nga balumbiddwa obwenkanidde awo, naye nabo kye batuusiza ku ggwanga erya Isirayiri mu magye gaabwe, nabo Abayisirayiri bakitenda bakiddamu. Kakati obulumbaganyi obwo bubaddewo, Iran ye yongera kubuteeka ku ggwanga erya Isirayiri nti lye litagondera ndagaano eziba zikoleddwa ekigenda okubasiikuula emmeeme. Olutalo ne bwe lwandibadde terutandikidde ku biri bye tumaze okwogera okuddamu kwa Amerika n'ebiringa nga bwe bityo, waakiri kunaddiramu ku bulumbaganyi obukolebwa Isirayiri ku ggwanga erya Lebanooni, kubanga bino byonna ab'e Iran bye bandyagadde biveewo. Naye bwe biba nga biremeddewo, ekyamazima bibongera obusungu, kubanga bulijjo obusungu bw'omuddugavu omutikkantamu eriko enziro n'olyoka obulaba. Kale nno nabo wano we bawerera ne bagaa nti bwe kiba nga bwe kito bwe kiri, n'eno we gunaaba guganye eno gunaatandikira eri e Lebanooni, kubanga obulumbaganyi bungi. Mu wiikendi eno eyise abawererako ddala baluguzeemu obulamu, n'abandi ne babuuka n'obubalangulo ku luuyi olw'eggwanga erya Lebanooni. Abantu bakyabundabunda ne gye buli eno kakadde n'okusoba tebannafuna we basaluba, so nga ate wandirowoozezza nti ceasefire yakolebwa yandibadde emaze obbakumaakuma, waakiri we bwandituukidde olwaleero ng'ebigambo birinako engeri gye bitereddemu. Kyokka era mu bukambwe obw'enjawulo eggwanga erya Iran lirina abantu abawererako ddala bye lyatadde ku kalabba mu wiikendi omwo, nga bano ogubalangibwa gwa kubeera bambega ba ggwanga lya Isirayiri. Abasajja babiri bateereddwa ku kalabba, ate abalala abawerera ddala 40 n'okusoba be bazze bakwatibwa. Waliwo abaakwatiddwa mu bifo eby'enjawulo, baga nti bano baagenzeeyo okukettera ddala ggwanga lya Isirayiri, naddala mu bifo ebyo ebirowoozebwa Amerika byerowooza nti Iraani byeyinamu oba byetaddemu ebyokulwanyisa eby'omukka ogw'obutwa biyite nuclear. Kati bano be baakwatiddwa nga kalabba ne kaluma ne kakaaba nga kano ke baalangiridde ku musajja mukulu Okero eyakuba abaana wano eyabatema ebiso. Kati ne bano akalabba kaakaabye. Naye nga bino byonna kwagala kulaga bukambwe n'okutiisatiisa buli omu alowooza nti ajja kuyambako eggwanga erya Isirayiri n'eggwanga erya Amerika okutuusa ebigendererwa byalyo nga babonyaabonya eggwanga erya Iran. Era mu ntalo endala ezigenda mu maaso g'omulungi ampuliriza, njagala kutegeeza nti Isirayiri era mu wiikendi eno erangiridde okuddamu okukola ebikwekweto n'obulumbaganyi mu lwannanda lw'e Gaza. Ng'ekigitutteyo nno si kirala wabula be basajja aba Hamas okwongera okukola oba okwongera okuguguba okuwaayo ebyokulwanyisa ebyayogerwako
mu ndagaano ebadde etaddewo akasiriikiriro newankubadde nga kabadde kagira ne kayitamu kubanga okuva akasiriikiriro lwe kaateekebwawo mu mwezi gwali gwa 10 mwezi ogw'ekkumi ogw'omwaka oguyise mwana wattu abantu abali eyo mu Lwenda be baluguzeemu obulamu okusinziira ku badda ku by'ensonga z'obulamu munda mu ggwanga erya Palestine. Naye Israeli Defense Forces balangiridde nga bwe bagenda okuddayo kubanga kirabika Abahamazi si beeteefuteefu kukwata byakulwanyisa kubiwaayo mbu Israeli ne Amerika babitereke olwo enteekateeka ez'emirembe ziryoke zigobererwe nga bano tebakyayina kibasundasunda kugenda mu maaso na kulwanagana. Onajjukira nti wakati mu ndagaano ezaakolebwa wakati wa Israeli, Amerika n'Abahamazi oba n'eggwanga erya Palestine mwalimu okuteekateeka ebintu mu mitendera ebimu ku byo byaggwa gamba ng'Abahamazi okukwata ne bawaayo abantu abaali bawambiddwa nga bali mu mikono gy'Abahamazi okumala ekiseera bwe baayingira munda mu ggwanga erya Palestine ne bakola obulumbaganyi ekyaviirako olutalo kafungulankete olwatutambuza ebbanga eppanvu. Kakati abantu abo nga baweereddwayo ne Isirayiri ng'ekutta abasibe Abapalestino n'Abahamazi ne bawaayo mu mikono gy'abannannyini bo, waliwo okusuubira nti mu nteekateeka ezinaddirira wabadde walina okubaawo okujja emmundu n'ebyokulwanyisa byonna Abahamazi bye baayina nga bye bibayamba okusigala nga b'amaanyi kati babiweeyo. Naye mwana wattu n'okutuusa olwaleero bakkiriza tebakkiriza bagira bwe babanga abanakkiriza ate bwe baga nti tujjukidde tubeerawo era tetusobola kubeerawo nga tetuyina mmundu yaffe. Kakati ebyo byonna biviirako eggwanga erya Isirayiri ne Amerika okwongera okumera akasiwa ku nnyindo ak'obusungu. Naye kakati Isirayiri yegambye nti mu kaseera mpawe kaaga newankubadde ng'olutalo mu Iraani newankubadde olutalo e Lebanoni lugenda mu maaso, naye ekituufu kiri nti akaseera katuuse bagende baddemu okwamira Abahamazi bano balyoke bategeere nti okufumba si kwota gwe wamma n'ebyo tunaabiwulira. Kakati si ze entalo ezo zonna eziri mu kyondo kya Buwarabu bw'obalaabalamu ziweerera ddala olwo olw'e Gaza luli olw'e Lebanoni kakati ne luno olunene nnyo olw'omu ggwanga erya Iran binaggweerawa fenno wano weetuli okwongera okubuulira ensonga nga bwe zitambula nga tweyambisa gaalubindi ne wiiki eno etandise nkugamba nti ziteekeko n'amaanyi ate tulyoke tube nga tugoberera ebigambo eby'enjawulo mu ntalo zino.